The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali
bali kuki abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building naye ate ono ye ani oyo oba yali kuki oyo tumuleketa gampanyiga mawu ebyo ndabena birindira n'okudda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli lwa Sunday essaawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulamusako onawo sinzidde okubanga otulaba program The Mighty Drive era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga ate njikutuusaako olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubalanya omwezi gwa July omwaka 2024. Mbalamusaako wonawe musinzidde okutulaba era ngeno Mighty Drive tutambula okuva ku lunaku olw'Emmande okutuuka ku lunaku olwokutaano ziba ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ate ku ssaawa 4 zakalasa mayanzi. Olunaku olwaleero tugenda kuba twegattibwako omukulu Augustine Ojobire ate twongere okuttanya yongere okutubuulira ekifa mu nkambi ya Forum for Democratic Change era nga bano be binajja nankumbi omukulu Augustine Ojobire tugenda kuba twogera ku kukuno okutambula kw'ekibiina kikugenda maaso n'okubanga kukola era nga babadde mbaale eyo bagenda maaso n'okubanga bakunga ate n'okuwandiisa abannakibiina abapya. So discussion yaffe egenda kubanga etambulira awo era bw'obanga oyagala okubeera kitundutundu ku yo kozesa comment section oteekeyo endowooza yo nja kubanga ate ngisoma nga show tetunagiwunzika naye nga tannatwegatako ngenda kusooka nkuwe ebimu ku ebyo ate ebikoze amawulire ate nawe osobole okubanga obitegeera. Ngenda kubanga ntandika n'eggulire lyeyali RCC wa Lubaga Anderson Burora olunaku nno olw'eggulo yalabiseeko mu maaso ate ag'omulamuzi Ronald Kayizi era nga ono yasomeddwa emisango egy'enjawulo omuli ate kuyisa olugaayo mu sipiika ng'akozesa emikutu gye mugatta abantu bagiyita social media ku mukutu gwe ogwa X. Munnange nno yabadde mu kooti eya Buganda Road era ng'eno bannamateeka be nabo babaddeyo nnyo okwongera ate okudifendinga omuntu waabwe gwe bagamba nti munnange emisango gino gye bagamba nti yagiza baali badde baleeta obujulizi obwenkomeredde obulaga emisango gino yagiza atya era nga bwe babadde mu kooti olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okusaba ate omulamuzi omuntu waabwe abenga ate aweebwa bail okusobola okuba nti alya butaala wabula kooti bwe yasoose okutuula munange omulamuzi yajongezaayo okutuuka ku ssaawa 4 ez'amalya g'ekyemisana ate okweyongera okubanga bawulira okusaba kw'abannamateeka be kwe babadde bataddeyo nga basaba ono abenga aweebwa bail. Omukulu Burora yakomezeddwawo mu kooti ku ssaawa 8 ez'emisana era nga bwe yaziddwa mu kooti yasomeddwa emisango egimuvunaanwa naye nga gino gyonna yagenze maaso n'okubanga ajeegaana era oluvannyuma lw'okuba nti ajeegaana kaakati kooti kwe kubanga eyimirizwa okusaba kwe okw'okweyimirirwa okutuusa sabbiiti ejja nga ennaku z'omwezi 8 wabula state attorney naye yategeezezza nti bagendagenda mu maaso n'okuba nti bakuŋŋaanya obujulizi n'okuddamu ate okuwaayo empaaba y'omusango guno n'obujulizi ate obuluma eyali RCC wa Lubaga Anderson Burora. So ensonga ezo nazo bwe zityo bwe zikyali bwana bakomezeddwawo mu kooti tujja kweyongera okubanga tubawa ebimu ku ebyo
ate ebinaaba bivuddeyo naye nga bannamateeka be bo babaddewo mu bungi ne basobola okuba nti bagenda mu maaso n'okumuwolereza. Njagala ntambule ate nveeko ku musango gwa Anderson Burora neyongereyo ate mu musango omulala kakati bannamateeka munnange babawawaabirwa mu musango oguvunaanibwa omukyala Mole Katanga ogw'okuba nti atta bbaawe Henry Katanga nga muno nno mulimu omukozi w'awaka George Amanyire mulimu omukozi w'awaka mukulu George Amanyire ye musawo Charles Otai ate mukulu George Amanyire ye mukozi w'awaka ate kuliko omusawo Charles Otai okonnokosa ne bawalabe babiri okuli Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanzi. Olunaku olw'eggulo balabiseeko ate mu kkooti okwongera munnange okwewozaako ku misango egibavunaanibwa okubanga nabo baali mu lukwe olw'okutta ate taata waabwe nga ye omusawo omusango ogumuvunaanibwa gwe gw'okubanga naye yeekobaana n'abaali mu kikolwa kino okubanga babuzaawo ate obujulizi. So kakati bwe balabise munnange mu kkooti olunaku olw'eggulo abantu babiri ab'oludda oluwaabi munnange nabo bagenze maaso n'okubanga bawa obujulizi ate ku nsonga eno naye mu kugenda maaso ate n'omusango guno bo ab'oludda oluwaabi basabye omukyala omu amanyiddwa nga Wakoli okubanga omusango guno ate naye asooka agudda ebbali okusobola okulaba nti ensonga zitambula bulungi nnyo nga bagamba nti alina kyamanyiko ku musango guno so tasobola kugenda maaso nagwo olw'ensonga nti bingi nnyo byamanyiko ebyetaaga ate okubanga munnange ono akozesebwa nga ate omu ku bajulizi era okuwa obujulizi obuluma mukyala Mole Katanga. So ensonga nezo nazo omusango gukyagenda maaso n'okubanga gutambula naye nga bano bakukomezebwawo ate mu kkooti okusobola okuba nti mulamuzi amanyiddwa nga Isaac Muwata ate naye ayongera okubanga awa ensala ku musango guno bweta bwe gugenda okubanga gutambula era bano bakomezebwawo sabbiiti ejja ate mu kkooti okusobola okulaba nti bawulira ensala y'omulamuzi nga bw'enaaba etambudde. Awo nvuddewo ntinye ngenze mu kibiina kya Democratic Party bano nno ab'ekibiina kino batandise kaweefube okulaba nti bazza obujja ekibiina kyabwe okulaba nga munnange kiddamu okubanga kibeera waggulu oba okuddamu okulaba nti kibeera ky'amaanyi. Kinajjukirwa nti mu kulonda kwa 2021 ekibiina ki Democratic Party tekyasobola kubanga kipafominga bulungi nnyo naye ate oluvannyuma lw'okulonda okwo ekibiina kyajjamu enjawukana oluvannyuma lwa party president ate okubanga agenda mu nkolagana n'ekibiina ki NRM wamu n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni era nga bamu ku bannakibiina bo bagamba nti tetugenda kugenda naawe wabula katusigale nga tutambuza ekibiina kyaffe okukitwala mu maaso era kino kye baakoze naye nga bagenda mu maaso n'okubanga batala oba bazza obuganzi bwabwe ate eri abantu era ng'eno badde mu bendo ly'e Masaka yonna munnange nga bagamba nti bo bakugenda mu maaso n'okubanga batwala ekibiina mu maaso newankubadde nga bagamba nti si bangi nnyo naye bajja kutandika nga bwe bali mu butono bwe baliko basobole okuba nti enjiri ate bagituusa ku bantu ssekinnoomu okusobola okutegeera nti nabo bakyaliyo ekibiina kikyagenda mu maaso newankubadde nga bakoze bino. Omukulembeze w'ekibiina ekyo Norbert Mao teyabaddewo ku mukolo ogwo wabula ababaddewo be bamu ku abo ababaka ba Parliament bana abakulembeze okuva mu Democratic Party abawakanya obukulembeze bwa Honorable Norbert Mao era nga bano bwe batu bagenze maaso n'okubanga bategeeza abantu nti munnange bagenda maaso n'okubanga bawandiisa kati bammemba abajja mu kibiina era gwawulira nti wagala kwegatta ku kibiina ki Democratic Party osobola okuba nti obeegattako olw'ensonga kakati batandise dda okuba nti bawandiisa bammemba abapya okonnokosa n'okunoonya abo abagenda okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina mu kalulu akabindabinda oba akalulu ate ke tuli mu kwetegekera era enteekateeka eno bagenze maaso n'okubanga bagitongoleza ku Tropic Inn mu kibuga
Masaka gye babadde era nga ebigambo bingi nnyo bye baayogedde naye nnyinza obutasobola bigenda mu buufu bwabyo bwe byabadde naye kantambule butereevu neyongereyo ate muggulire eddala okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo munnange kubadde kusuubira kubeerawo mu mwezi guno gwennyini ogwa July wabula bagenze maaso n'okukatutema nti bano babongezaayo ekisanja okweyongerayo kwa bbanga lya myezi 6 oba ennaku 18. Minisita wa Local Government Raphael Magezi yategezezza nti bakyetaagira ddala obuwumbi 50 okubanga bategeka okulonda okw'abassentebe b'ebyalo abo nno njogera ku bassentebe aba LC1 ne LC2 okulonda kwabwe kuno ebisanja byabwe byaggwako omwaka oguwedde wabula ensonga eno ate bwe yatwalibwa mu Parliament okusobola okulaba nti ekubaganyizibwako ebirowoozo ebyavaayo byalaga nti tewaali ssente okusobola okutegeka okulonda kuno wabula ne bakwongezaayo okuba nti kubeerawo mu mwaka guno ogwa 2024 mu mwezi ogwa January awo nno nga gwakatandika naye era still ensonga yemu neekomezebwawo mu ddiiro ey'okuba nti tewali ssente zitegeka kulonda kuno so ne bakwongezaayo okutuuka mu mwezi ogw'omusanvu naye naguno omwezi ogw'omusanvu ekisanja kyabwe kibadde kiggwako ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku olw'eggulo naye amawulire agava eri abakulu gategeezezza nti bano okulonda kwabwe kukyayongezeddwayo okutuusa ate emyezi 6 bwe ginaaba giweddeko olwo nno bwe ginaggwako banaalaba ate ekyokuzzaako babakakiiko k'ebyokulonda bategeezezza nti bo munnange beetegefu okutegeka akalulu naye ensonga ya Haji Bumaali yetannaba kubasobozesa olw'ensonga nti beetaaga ssente okubanga bagenda mu maaso n'okutegeka akalulu kano naye ate tebasobola kubanga bakikola wabula bassentebe abamu bo bagenze maaso n'okutegeeza nti kulonda kuno kwetaaga okubanga kutegekebwa olw'ensonga nti abamu kukulembeze mu bulamu bw'ensi eno baabuvaamu dda era nga bagamba nti beetaaga okukyusa obukiiko beetaaga okuteekawo abakulembeze abajja nti n'obukiiko obumu tebukyawera kale ne basaba minisita owa local government ensonga eno agitunulemu basobole okuba nti bategeka okulonda okw'abassentebe awo nvuddewo neyongedde muggulire eddala abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu ggwanga Uganda Civil Aviation Authority olunaku olw'eggulo baalabiseeko mu kakiiko aka Kasasiro era nga bwe baabadde eyo baakunyiziddwa ku lw'akatambi akalabikira ku mikutu gimugattabantu nga kalaga nga ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe kyali kibooze amazzi era nga munnange mu kugenda maaso n'okwewozaako nabo bategeezezza nti mu kuzimba oba mu kugulawo ate tano empya oba mu kuzimba abafuluma eggwanga balina okuba nga bayita kyekyaleetera okuba nti mikutu egyali gitambuza amazzi gyafundamu okwono ne kuviirako ate okubanga ekisaawe kino kibooga naye ne bagenda maaso n'okubanga balambulula ku nsonga eno era bwe badde mu kakiiko ka Kasasiro bwe batyo bwe bagenze maaso n'okubanga munnange wabula n'ensonga ate eya lipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eyalumiriza abakulu bano okusasula abakozi abamu omusaala ate nga balabika tebaliiyo obanga abakozi bano balabika nga bampewo wabula ne bategeeza nti bonnanga abakozi baabwe bonna basasulwa bulungi nnyo era n'eyo ensonga y'abakozi be bagamba ab'empewo nti munnange si ntuufu n'akamu n'akatono awo nno njagala nveewo neyongereyo ate muggulire ddala Ssaabakunzi w'ekibiina kye NRM mukyala Rosemary Nansubuga Sseninde yasabye bannayuganda okubanga ate beebazanga abo abakoledde eggwanga lyabwe ebirungi mu kwogera bino yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe yategereza enteekateeka nga bw'eyimiridde ey'okugenda mu maaso n'okubanga basiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'ebirungi byakoledde eggwanga lino era ng'omukolo guno gugenda kubaawo olw'okutaano lwa sabbiiti eno ku kisaawe kya Meefuga Kololo. Omukolo guno yalinga agwomyemu omutwe era yagenze maaso n'okutubuulira enteekateeka nga bw'egenda okubeera ate ku mukolo
ogwo. Wabula awo njagala nveewo ngende maaso ate neggulire ddala abataka ba Buganda nga bakulembeddwamu Kyaddondo Kasirye Mbugeeramula ow'ekika ekyenvuma okondokosa n'abalala bano nno baasitudde okugenda mu ggwanga erya Namibia ate okusobola okulaba nti bakuba ku Kabaka ebirowoozo okumanya butya bw'ayimiridde embeera ye na byonna ebimukwatako. Wabula Mengo ekyakanya okuvaayo okukakasa ku nsonga eno newankubadde nga abamu bagamba nti okugenda kwabwe kuno oba olugendo lwabwe luno baalumanyako era ne balaba butya bwe basobola okuba nti bagenda. Wabula ekirindiriddwa kwe kuba nti Mengo nayo evaayo okwongera okulambulula ate enteekateeka eno nga bw'eri oluvannyuma lw'akatambi akafulumye ku ntandikwa ya wiiki eno nga Kabaka ayogerako eri abantu be. Wabula mukyala oba ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo yagenze maaso n'okuba nti ategeeza abataka bagenze ne basaba omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okuba nti munnange bagenda okuba nga balaba ku Kabaka waabwe oba nga balaba ku Kabaka embeera gy'alimu mu ggwanga erya Namibia eno gy'agenda maaso n'okuba nga afunira obujjanjabi. Era munnange mu kubanga baasabye kwe kuba nti okusaba kwabwe kwaddiddwamu era nga bano ne bagenda maaso n'okuba nti bagenda ate okulaba ku Kabaka. Wabula tolindiridde Mengo kikyegenda okwogera ku nsonga eno newankubadde nga abamu bagamba agava mu nkubo galaga nti bano balabikanga olugendo lw'abataka bo tebalumanyiiko naye n'amawulire gaffe agenda kubanga ate nga komyawo then tumbulemu katono nnyo bwe tukomawo omugenyi waffe ajja kubanga aneegatta Community Drive ye program gy'okyalaba tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero.